oluvannyuma lw'abakulu mu poliisi n'eggye lya UPDF okulagira abasajja baabwe okuba ku nnyama n'okutta ababbi naddala ab'emmundu abasangibwa nga babba bano kirabika ebiragiro bya bakama baabwe batandise okubiteeka mu nkola. Direkita w'ebikwekweto mu poliisi Edward Ochom ne Stephen Tanui aduumira Kampala n'emiriraano baalagidde abasirikale ba poliisi okuba ku nnyama ababbi naddala ababbisa emmundu nga babakutte lubona. Ate Kano Fred Mwesige aduumira ebikwekweto bya Tokola mu Kampala n'emiriraano naye yasabye Lieutenant Colonel Matthew Kalema akulira enkambi ya UPDF Empoma Mukono obutalonzalonza wabula bakube ku nnyama ababbi be basanga nga babbisa emmundu. Tugenda kubatta kubanga nze ebyokuwandiika statement ebyo byatanuuye ebyo sibimanyi bulungi, sibitegeera. The message is ate Kalema nze nkugambye mulina okutta ababbi. Omubbi ow'emmundu aba azze kutta n'alabye akatambi ka supermarket ya wano. They are our children, but we are not going to sympathize with them anymore. Enough must be enough. I know amongst us here, these robbers have their agents. They are here. I know it. Yes. We are discussing security. They want to hear what we are discussing. But if you are their agent, take the message. The days are numbered. Oba tukusanze n'emundu tandika kusaba ogende bulungi. Yes, tetujja kusanya wano ow'emundu terina budde, ffe tetulina budde ow'emundu. Ebiseera ebimu twekanga nti abantu oli asobola okukubwa nga ate si yandibadde tageti entuufu. Ng'amateeka bwe gagamba nti omuntu abeera innocent until proven to be guilty, nsuubira ekyo tekiba kituufu, naye ekyandibadde kituufu bwe kulaba ng'omuntu abeera agombeddwamu obwala atwalibwe mu mbuga z'amateeka awozesebwe ng'amateeka bwe gagamba, then oluvannyuma bwe bamusalira gumuka muvi aweebwe ekibonerezo nga amateeka bwe gagamba. Ne bwe kityo ku lwokuna akawungeezi ssaawa nga 2 ez'ekiro poliisi eriko omusajja gw'ekubye essasi mu kugulu ng'ono mu kiseera kino ali mu ddwaliro lya CPR Mukono aggyanjabibwa. Eyakubiddwa Herbert Myalo atemera mu gy'obukulu 23 ng'akola bwa makanika Wantoni mu munisipaali y'e Mukono. Ndiwulidde nga linnya eky'okugulu. Ate nga mpulidde bakuba amasasi bakumanya nti ndozolaba mu musaala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango, abasirikale ababadde batadde roadblock ku luguudo oluva Katosi ku mwalo okudda e Mukono bayimiriza emmotoka ekika kya Probox namba UAW 415N wabula omugoba waayo n'agaana okuyimirira nga kino kye kyaleetedde abasirikale okuteebereza nti yandiba ey'ababbi era bwe batyo ne bagisasira amasasi agakutte omu ku baagibaddemu. Wabula ebyo omugoba w'emmotoka eno nga musuubuzi wa nnuuni za mpuuta ku mwale Katosi Charles Muluta abisambaze n'agamba nti poliisi olw'okuba yabadde etadde ebiggwa mu kkubo bwe yabayimiriza bayimiridde ne babaza nga banoonya ennuuni n'ebyennyanja wabula nga bino tebabadde nabyo ne babalagira beeyongereyo. Badde nve Katosi ku mwalo bwe ntuuse Sanja nisanga oyo makanika n'agamba bange amanye kuba naye atera okunkanikira wano Wantoni n'agamba tutwalaako nimuteeka mu mmotoka nimutwala abadde n'oyo mutembeeyi oyo atambuza ebintu nimbagamba bansaba lifuti nimbawa. Bwe ntuuse Ntenjeru nsanze bataddewo amaggwa wano, nsanze abapoliisi bataddewo amaggwa mu mbanyimiriza ninyimirira. Bwe nyimiridde oli wa poliisi ajja n'alaba mbakebera balaba emmotoka teri mu nnuuni newadde ebyennyanja mbajjawo amaggwa genda. Tubadde bakyajjawo amaggwa twakatambulako katono we n'ajja omusajja naye infuma wa poliisi bamuyita Kayima n'agamba oyo asuubula nnuuni n'ebyennyanja kuba amasasi kuba ayimirira tuwe sente. Niŋŋamba nze sirina sente zengaba wadde sirina nnuuni. Kwe kukuba essasi ndikwata ono makanika waffe kati ffe kwe kuvuga emmotoka okujja ku poliisi Mukono.
era eripoti naye eggwanga liragawa kuba nzije nzibiddwa kampuni bagibye ndi kumpi kati nakugwamu buli kyenkola babbi poliisi enziba buli kimu kinziba juzi Masaka banziba milioni 2 plus nimbatwala mu high court Masaka omusango ninguwangula babaragira bandirire mpaka kati barakisi kasajjagirwa tendiriranga kakati abe Katosi bano ba informa bano abetenjeru batutega magwa batubabubbi tusabe gwanga tulagawa bibavumiza government gobalabe nga ddala babdewo omusirikale noyo ono alagidde okutukuba amasasi ali muleya bamuyita kayima informa wa poliisi y'entenjeru. Okuva omwaka guno lwe gwatandika mu Mukono mbadde mwegirisizaamu obumenyi bw'amateeka nga ababbi basooka kutta abasirikale abakuuma mu bifo bya night parking saako amabaala ne bagenda mu masundiro g'amafuta n'okumenya amayumba nga ne ku ssomero lya St John's Namuyenje Mukono nayo battayo abakuumi 2 mu ttaamu ewedde. Twaswadde mu maaso gammwe oluvannyuma lw'okubawa assurance tugenda bakuuma n'ebyammwe ku lunaku lwennyini ne mutukubamu ebituli. Afande Tanoyi kino kyatuswazizza abaana baatubaze naye nsaba tekiddamu kubanga mu Greater Kampala Metropolitan ebitundi byotwala ffe tulina industrial area ate ng'ekola kinene okuwagira income ne economy y'eggwanga Uganda. Bwe tunabeera ne insecurity ey'ekikula bwe kiti tujja kuba tugoba ba investors mu Greater Kampala oba mu Mukono district. Ababbi bano mu kusooka baali babijambiya kyokka nga ku nkomerero ya wiiki ewedde ku Lwokutaano ssaawa nga 5 ez'ekiro ababbi ab'emmundu 2 baalabikidde mu katambi nga bayingidde supermarket ya Spice e Mukono ne bakuba Kasha Irene Sekandi amasasi mu lubuto ne babulawo n'ensimbi ezitaategeerekese muwendo. Poliisi yavuddeyo neetegeeza nga bwe yabadde ekutta abantu 8 nga beekuusa ku bubbi mu supermarket eno ya Spice. Ku bakwate kuliko William Mugalu ow'emyaka 24 ssaako Sam Mbogo ow'emyaka 23 nga bano batuuze ku kyalo Nasuuti ekisangibwa mu munisipaali y'e Mukono. Ate ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde abazigwa b'emmundu 2 abaali batambulira ku bodaboda baaliko emmotoka ekika kya Fuso namba UBE 410U eyali ekubyeko ebyamaguzi gye baateeka ku mudumu gw'emmundu ne babba abaagirimu nga bino byali ku kyalo Kiyoola mu Ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti ey'e Mukono. Amza Nfuna dereva w'emmotoka eno ye yatemebwa ejjambiya ku mutwe ate munne David Wasana n'akubibwa essasi mu kugulu. Mugalira mu mmotoka amaze kumanya nti bano baki babbi nenjagala yeerokingire mu mmotoka kati ye bw'alabye omusajja ono ow'ekiso naye naggula emmotoka addamu naggula emmotoka yawalise buwanisi ki Mukono nanga muzeeyi tolwana na basajja kati bwazze n'ensawo okuva mu mmotoka nga ndaba sente zigenda wekukwata ensawo weti nenjifiirako awo bankubidde banfumise kati nensigala onangamba tensawo ng'ekyasa ekimu kisooka kibuzo nenfuuwa obuganga mpulira bona bulinga bulaba omusenyu omungi nembufuuwa naye nga kulanga naagawa nebyokya nimanya nti omusaayi ngeza okola ekyasa ekyokubiri kati singa badde batuyamba kuona owa boda baleese bonna basigadde kufe nebasisamalya singa badde batayiza ono owa boda bamukuba n'ava ku boda sente badde bajja zitwala naye ona badde sente bwati nga ye agituddeko bwati entokota bwati olutalo nalulyawo kati nga nkutte wano omutwe noonya ejjinja wekiri mukube ng'omusayi gufuuwa nnyo batuddeko era nga mbalaba. Mukama wange saaza nasimala kumanya kuba kati obwongo tebuli bulayini nasema nga tujja kusanga tuba nayo zonna yani munagamba tani bamukuba ekiso omuntu kati wagala omutaasa nebankuba essasi nokwata bwata kubagenda kubanga ekisinga okweraliikiriza abantu nti abantu bano
ababba baba mu byambalo by'amagye, abalala baba mu byambalo bya poliisi. So kyeraliikiriza nnyo nsaba gavumenti eveeyo naddala mu bitundu nga bino ate ne kamera zikole. Ogenda okuwulira nti abantu ng'abo babakwata ekitundu obubbi bwe bwabeeredde bwabaddewo kamera naye nga tewali kikolerwa. So tusaba gavumenti eveeyo ku nsonga eno kubanga amazima obubbi bweyongedde. Tulowooza nti lwabwavu bungi bwe kuvuddeko n'obubbi okweyongera mu bitundu eby'enjawulo. Ababbi bo basusse, ababbi basusse, ababbi batubba misana, batubba emisana, batubba ekiro, tebakyaliko ssaawa. Naye tukuba omulanga eri gavumenti oba eri poliisi etuyambe, oba abakuumaddembe basula batambula nnyumba ku nnyumba, batuyambe kuba tuli bubi, amaziga tulina mangi, batwalidde ebintu byonna, bizinesi ziweddewo, tubula kusula mu mirimu naye ate nga tulina woteeka na mufaliso okwebaka.